Aliko china na mnana kuteze mnana chabasa. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga eziwerako gyo twagambye tutya nti okuyitibwa y'ensonga eyatondesa ebintu byonna. Kyewatondebwa okukola kwe kuyitibwako. Kino kiringa enkoko oba ekinyonyi ekikyali mu ggi. Singa ekinyonyi ekyo kyalulwa ne kitabuuka, kiba kiremereddwa. Era kino kibayita obuwanguzi okusobola okutuukiriza ekyo kyewatonderwa okukola. Kyokka ekintu ekisinga obukulu okumanya wano kwe kuba nti teri kintu Katonda kye yatonda nga tekirina busobozi kubeera kye kirina kubeera. Ekitegeeza obusobozi buli munda mu ggwe. Tweyongereyo. Bw'ozuula okuyitibwakwo, ebiseera ebisinga kikuyamba n'okukuuma obulamu bwo n'okukyusa enneeyisa. Anti okuyitibwa okutegedde ate kwetaaga discipline. Omuntu amanyi gy'alaga n'obusukkulumu bw'ekyo ky'anoonya asobola okwewala ebintu ebiyinza ate okuteeka obulamu bwe mu matigga ne bimulemesa okutuukiriza ekirooto kye kiri. Waliwo ekyokulabirako wano. Abantu bangi basaanyaawo obulamu bwabwe mpola mpola nga bakozesa ebintu eby'enjawulo omuli emyenge egy'amaanyi, okufuuweeta segereeti n'ebintu ebirala bingi. Naye lwa nsonga ntono nnyo babeera tebannazuulayo kintu ky'amakulu kisinga bintu ebyo. Tebafaayo kiyinza kubaawo kubanga oba luziba oba booluzibye lwe babala. Tebalina kye balengera mu biseera byabwe ebiddako awo nga banywa, nga bakozesa kino, bakola kiri, bakola bakiri. Omuntu ng'alengera ky'ayagala okufuuka era ng'akakasa ali mu kkubo lyakyo, tasobola kumala gakkiriza mbeera esobola kusaanyaawo obulamu bwe. Sigamba nti kino kikutaasa obutafuna mitawaana, nedda. Wabula okuyitibwako kukuteekamu empisa n'okwewala okugwa mu buzibu olw'ensonga emu bweti nti obeera ofunye amakulu ag'obulamu. Kati watugamba tutya? Omwoyo gwo teguggwaawo newankubadde oluvannyuma lw'okufiirwa omubiri gwo. Katonda yakwata omwoyo gwo oba yakwata omwoyo gwo ogutaggwaawo n'aguteeka mu mubiri gwo oguggwaawo. Kino kitegeeza nti Katonda yaddira entandikwayo n'enkomerero yo byonna n'abiteeka mu mubiri gwo. Oteekwa okuyiga okukozesa ebiseera byo obulungi n'otabizannyiramu ku byonoona nga weesiba ku bitakuyamba. Kaakati njagala tugende mu maaso. Olwaleero tugambye tutya? Ebiseera by'obadde oyita eby'omu maaso, future, tebiri mu maaso ng'enjogera bweri, wabula biri mu ggwe munda. Kwegamba future eri mu ggwe munda. Abantu bangi balowooza nti bagenda kubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi ne beerabira nti ebiseera ebyo biri munda mu bo. Era singa baagala bibeerewo balina okubiggyayo munda babiteeke mu bintu ebirabika. Future tugirabe. Endowooza eno ereetedde abantu bangi okwesigama ku mirimu gyabwe. Abantu abalala ab'enkolagana gye balina n'abantu ab'amaanyi abo nabo ne batambulira okwo. Omuntu yenna asaanye amanye nti ebintu byonna bikoma era bikyuka. Ekintu kyokka kyokka ekitakyuka ku ekyo oba ku ebyo bye twogedde tugaye nti bikoma bikyuka. Ekintu kyokka ekitakyuka kyekyo kye wazaalibwa okukola. Kye wazaalibwa okukola tekikyuka, naye ebisigadde bikyuka. Olwaleero tugamba tutya? Nti ebiseera byaffe eby'omu maaso tebiri mu mirimu gyaffe oba emikisa gye tusuubira mu bantu abalala. Ebiseera bino bikwatiddwa mu ffe munda era tutambula nabyo. Tuyita nabyo
era ebiseera ebisinga tetubissaako maanyi kyetuva bitufiira munda. Kino kigeraageranye ng'ensigo ey'omuyembe gye tujja okwogerako gye bujjaawo. Munda mu yo mu nsigo mubeera mwekweseemu omuti gw'omuyembe, ekitegeeza nti ekiseera ky'ensigo eno tebiri mu maaso nga bw'oyinza okwogera, wabula munda mu yo mwennyini omuti mwe guli. Singa omuti ogwo tegumera, kitegeeza nti omuti guli oguli munda guba gwakufiiramu. Tweyongereyo mu maaso. Omugaso gw'obulamu bwo teguli mu kubeerawo myaka kafukunya, wabula engeri gy'obeerawo mu myaka egyo Katonda gy'aba yakuwa kye tutunuulira. Si kubeerawo myaka kafukunya, naye engeri gy'obeerawo mu myaka egyo Allah gye yakuwa. Toli wa mugaso kubanga obaddewo ebbanga ddene. Wabula by'osobodde okukola mu bbanga eryo. Era wano we wava n'enjogera egamba nti ekintu ekikulu mu nsi si myaka gyo, wabula obulamu bwo mu myaka egyo. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe, kawulire kano, omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe ne bw'aba mwana muto, ensi etuula n'emuwuliriza. Olwaleero tugamba tutya? Nti oteekwa okujjukira nti ebiseera bikutuddwamu mu nnaku, sabbiiti, emyezi, emyaka, tusobole okubeerawo nga tutambula tubala tusobole okubeerawo nga tutambula tetubala bubazi myezi, myaka, wabula nga tuweebuuza biki bye tusobodde okukola mu kaseera ako. Omugaso gw'emyaka gino kwe kusobola okwezza obujja oba okutandika obujja. Omulabe w'enkulaakulana asinga bwe buwanguzi bwajjo. Okawuliraako? Omulabe w'enkulaakulana asinga bwe buwanguzi bwajjo. Omuntu yenna tateekwa kukoma. Asaanidde okubeera ng'agenda mu maaso, naye buli lw'alowooza nti alina w'atuuse, ate mwana wange, ekyo kimukugira okugenda mu maaso. Kati olwali tweyongereyo mu maaso. Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abatonde oba ng'ebitonde kwe kuzuula ebyo ebyekwese munda mu ffe. Ebiseera bya buli muntu eby'omu maaso tebiri mu maaso nga bwe balowooza, wabula biri munda mu ye, munda mwennyini mu ggwe kennyini. Buli kye wazaalibwa okukola kiri mu ggwe munda. Ebintu bino byonna byawandiikibwa, kyokka newankubadde ng'amagezi gano gali buli wamu, era tulema okugafuna kubanga tetusoma. Bw'ozuula amaanyi go, ofuna okwekkiririzaamu ennyo. Oteekwa okumanya nti ffe kye tuyita ebiseera eby'omu maaso, ate ku Katonda bibeera byayita dda. Kubanga wagenda okujja mu nsi byali bimaze okutondebwa, newankubadde ng'enteekateeka y'emisomo gy'ensi etulowoozesa nti ate munnange biri mu maaso, naye nga kyaggwa dda. Kino kye kituleetedde okufuna diguli ennyingi, naye nga tetusobola kuzikozesa kuyamba bulamu bwaffe oba okukyusa obulamu bwaffe.